nsaba ongambire ku Kadaama yenna akuli okumpi oba omuntu ali ebweru eggwanga nga agenda okukola ssente oba omuntu yenna ali mu ggwanga lya Uganda ng'akola ssente nsaba omumpitire nga sikulimbye wadde n'akamu ng'ate sikulimye sikwogera lulimi lubi abaana be bitundu 98 ku 100 ku bantu abali ebweru eggwanga ku bannayuganda abakola ssente zigenda kubafaako simple kubanga babbi lwaki babbi Katonda yennyini kiva mu kamwake yayita omuntu omubbi omuntu akwata ssente n'atamuwaako kyokka mu kuwa Katonda mulimu era ekibuuzo ekirala bannaddiini n'abasumba babbi tuziweewa sigenda kuyimira ku lusozi nga ndi Mukama kwata tutandise ku nsonga y'ensimbi bannaffe ba Kadaama bali ebweru eggwanga abakola ssente ne zibafaako kubanga nze ndabye abaana ssente nga zibafaako olina akola emyaka 3 n'akomawo wana amazima n'addamu obulamu ate bwe bumu bwe yage ate kubanga amaze na myaka 3 ali mu Uganda ate obulamu ne bwongera kuba bubi nnyo n'okusinga bwe yatambula abamu ne bavaamu n'okwetuga ogw'eddalu okulemererwa obulamu ng'akoze milioni za 2 baziridde twagala otuyiseeko mu relationship y'omuntu ne Katonda ng'ekibagatta nsimbi. Oh, perfect. Thank you, Dr. T. Bakadamba yona gye tuli tubalamusiza. God bless you. Izima lino Dr. T. Eggwanga nga lina agenda mu maaso mu ndowooza ya Katonda lina okuba n'abo abafuluma. Kiri bibiriko tukiraba kuva mu ntandikwa leero tukyali mu scriptures eza Genesis 12. Yes. Get out. Teeka nti naawe bonobono n'ogasa ennyumba yo ng'omuntu omu ofuluma wabweru n'ogenda n'okola. So kiri mu kufuluma wabweru. Era mu nnono eyo. Yes. Shortly. Yes. Mwe muli kye nagamba abaana. Bw'ogenda n'ofuluma okugenda okukola teekawo embeera y'okwekweka todda wammwe kubanga ne bwe tuba tusimba mu ttaka bali kye bata coral protection leero nsimbawo obutungulu omwezi ogujja ne nsimbawo kasooli nti obuuka obuli obutungulu bugenda okudda waliwo kasooli bw'okola ssente nodda ewammwe ku kyalo weerage zikwase maamawo zikwase taatawo baganda bo ogenda kwavula kuba ojja kuba tofulumye nyumba ya kitaawo ate mwe muli abalaba basinga obubi abali mu nyumba yo. Even at a personal level we are advised nti Dr. T bw'afuluma n'agenda akola wabweru kimugwanira ssente ng'azifunye okuzisevingako mu banka than okuzireeta zonna n'ozisevingira ki awaka oyinako obuyinza okumenya ojja kukamenya. So eno ne message ejja neerumaluma ssente awo neerumako emitwe neziruma bituli awo. So kiri mu Katonda nti Bakadaama bakola omulimu munene nnyo eri eggwanga era tubeebaza kyokka waliwo kyogedde kikulu nnyo okusooka n'otegeera ebyawandiika bitunnyonnyola nti money answers all things. Kati Katonda yawa ssente obuyinza. Katonda alina obuyinza bwonna buli mu Matthew 28. Yesu agamba nti obuyinza bwonna bumpeereddwa. All authority has been given to me. Katonda alina obuyinza gye nannyini gold ne silver. Kakati mu nsonga eyo n'akwata obuyinza bw'obumu twogera n'amayembe gakuwa ssente ebintu ebibeerera everlasting things. Yes. Kubanga ne Illuminati n'obubbi n'obuki ne twogera ku kintu ekibeerawo ky'oyime ekikuwa emirembe ekibeera bbanga na kivaawa ekinabeera ne ku baana b'abaana kubanga ssente za Illuminati tezibeerera naawe kenyini zikutwaliramu ogula amayembe ne gakwata omuntu awo ne galuma abaneiba ne gabanywamu omusaayi ne googera gwe wagale mukirabyeko mbulamu abagagga abajja ne bamansa ssente n'agiragira bw'ati talina waka talina mukyala twogera ku obugagga bwa Katonda oba ekintu kyonna Katonda kyakuwa takyejjusa kyakitiibwa kyogerwako mu bantu ate kyabbanga n'omusumba kyategeeza ekyobugagga obubeerera. Exactly. Kubanga bw'ogambye n'amayembe bagamba wagula amabenyi so wateekamu ssente. So those two worlds ey'omulabe Sitaani ey'eddogo ey'okusamira n'ensi y'obwa Katonda. Kati ssente mbadde nkunnyonnyola nti Katonda yaziteekamu obuki obuyinza zirina amaanyi okuddamu ng'aliwo obulwadde zirina amaanyi okuddamu n'ogula emmotoka n'ogula ettaka zirina amaanyi okukuleetera ebintu eby'enjawulo
kyekyawandikwa ekyo mu Ecclesiastes nti Katonda yazuwa obuyinza okudda mu kati bw'oba otegeera ekintu ekyo nti sente zirina amaanyi naye ne sente zirina mukama waazo kwaliwo otuuka emulago nga sente zino zikola ki ozirina njo ku covid milioni 3 weziri awo omuntu n'akutuka nga mulaba nazo zennyini sente zirina mukama waazo ate zimumanyi okitegeera gold and silver belongs to God and now money is answerable to Adonai kati bw'omala otegeera ekyo kadamu sente zo ng'oyagala zikola emyaka gy'esatu gireme kufa emyaka gy'ebiri making sure nti olina principles z'otambuliramu esente nazo zizimanyi principles life is about principles ne principalities abafuzi abafugira mu banka nabo bategeera principles era ekyo kintu kikulu nnyo gye bali baako ebintu by'otegeera ekimu ku kyo kwe kukwata esente zo ng'ozifunye n'otandika okuzitemaatema olw'obulamu bwo kyokka n'osooka n'oba n'ekifaananyi kya Katonda nannyini waazo eyakuwadde amaanyi agazikola kyokka agenda n'okuwa amaanyi osanga zikola omulimu e Uganda oyogedde ku nsonga tulina abantu abasindika sente zaabwe ne basingira bamama baabwe ne zigwa ku ttaka ekyamu abooluganda mikwano longo councils nkole ki lwa tulunda embizi akikuwadde akuwalana n'ojja amazima n'osanga akayuma nkalinga ekkomera ningokoledde emyaka egyo neweewuunya so Katonda be bangi Katonda bakugenda eyo ango ng'ate enkulu nnyo gy'oli mu bulamu bwo tegeera nti esente sooka ozinnyike sooka ozisaddaake ne mu eri ensi ye principle y'emu lwakwaiza oba tebakugamba nti ne balumindati bagenda kukola principle y'emu kyokka olwokuba principle ya nsi yaggulu ne mu Katonda principle esigala abantu bakimanyi abatulaba waliwo abagagga abatateka sente mu banka abantu bakimanyi nti waliwo mukama waabwe wajja obasasula nga jjira mu mpale nyimpi n'abaako akantu kakola kakulaga nti sente zagenda okukuwa alina gye yakoze atya yazijje yagisoosezza katuzinyika tutya mu Katonda mu bufunze tulina ennono zitasobola kuddamu ku saa zino olw'obudde nga 8 naye njasooka nkugambe emu ku nsonga enkulu sooka esente zo oggyeko kye tuyita ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo zigende mu ekkanisa oba mu musumba oyo gw'omanyi ekimu eky'ekkumi ekyo wezikikupu kyasangibwa wa n'ekiweebwayo bw'onooba osomye Malakayi 3 Malakayi kyekitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde Malakayi 3 ojja kusoma kyogeddeko munziba ojja sanga eddoboozi eyo ng'agamba nti mukola mutya munziba kyokka bw'omala ekyo kyenyinza okusaba oba otandika butanti sooka omaking sure nti olinako ekimu eky'ekkumi kyekiri ekimu eky'ekkumi is a tenth of what you have received nti bwe mba nafunye omutwalo gumu kuliko nusulu 10 olutaliko kubuuza bwe mba nga njagala Katonda nja kukuuma amateeka ge Yokaana 15 nja kukuuma n'etteeka erigenda okunnyamba n'erikuuma ssente zange tuliyita amangmene etteeka ery'ekimu eky'ekkumi kyokka wayogedde bulungi Dr. nti kikulu nnyo otegeere weogenda okola otya so bw'oba omanyi okakasa omuweereza wa Katonda gw'olina omusajja wa Katonda omukyala wa Katonda balina omutima gwa Katonda si babbi si bafere kuba nabo tubalina teekayo ekimu eky'ekkumi kyo kubanga awo baweerokola ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ekiweebwayo tebakisala nti bwe mba nfunye omutwalo gumu nsobola okujjako ekimu eky'ekkumi kyangu lwe 10 nenkwatako n'engeri gye njagalamu Katonda ekiweebwayo kiri oba 5 oba 10 oba 2 oba 4 gw'omanyi okusinza ku ggwe n'ogamba tene zino za Katonda n'olyoka otandika okupulaningira ssente zo akono kajja kuyambanga okulaba nti eggulu lijja kudifendinga nga ssente zo nti n'oyo omuli ali yagala okuziya ng'ozisindisa e Uganda Katonda ali mukyalira mu kirooto n'amunenya oba omuntu yena ali yagala okuzikwataganya mu ngeri ey'enjawulo kubanga abalabe tulina bangi nnyo ddala bwe tugenda ku nsonga yaki ya ssente njagala okujjukiza Kadamu nti essente zenkanankana n'obulamu a cent. That's why you we are paid 1 hour. We are paid. Our energy is equivalent to that. Kumaze nkana no bulamu ogenda okuzaala ngotute mukyala ne babasabe mitwale ki ne jibabula nafiira mu lukuba ne yanziza nafa omukazi n'omwana ne bafa ku mitwale ki tegeza ndi sente era Yesu yakyogera nti sente z'omuntu wezibeera n'omutima gwe ate ng'omutima gusirika okukuba ng'obulamu bukola butya bugwawo kati tuteeka sente watali nnyenje abantu bangi mu nsi batadde sente zaabwe ewali ebiyenje nebizirya abamu baswagolinga n'amabanja balowooza endless debts
osima ekinyozi ekino n'osima kino n'osigala ng'olina ebinnya bina ng'oziiseeko bibiri. So Pastor Asha simu ye ngenda gisaako oyongere okwebuuza ku ye how to put your money in God. Baganda bange nanyini Facebook eno kwe tuli Mark Zuckerberg YouTube n'ebirala musajja akulizibwa mu ndono y'Ekiyudaaya. Abasajja bonna boolaba ba president b'ensi eggwanga lya Amerika lyennyini abasajja nga bannanyini Chelsea enno tebamanyi nnyini na Katonda naye sente zaabwe ennono tetufaayo ani agikoze. Mama Fina wawe kimu n'ekikumi n'ekiweebwayo. Mama Fina in fact asinga abalokole akola nnyo ennono y'okugaba. Luka mukaga gwe togaba tosiga towaayo akasente koloza ndiko nafuna 9 ng'okiwayalenga ku simu mama waguliremu ente ogenda osanga waliwo obutebulinga obubuzi bwebuti nokoledde emyaka. So mukaba bawo mukisa esimu ya pastor kweri mugenda kumanya n'ekira totambulanga na magezi go Proverbs akyogera engero totambulanga na kulowoozako mwe muva ebigambo nga people power kwe kulowooza nti nze nsobola okukola ki okwebereramu. Uganda tosobola kwebereramu, very impossible. Tosobola kwebereramu, tosobola ojja kiralizinga mu myaka 40 mwegi ng'obudde obwonoonye. Mukaba bawo omukisa.